nze nava mu kyalo nga noonya bakasitoma kati nina Munyagwa ye kasitoma gwe ninawo kaleetire era pulo ate baba Munyagwa batukola bubi nnyo n'okusinga bakasolo kuba Bamunyagwa bajjanga ab'opposition bali wakiri bojja omanyi position yaabwe nti eyo WNRM kati Munyagwa ajjanga opposition naye nga amazima ga Katonda buli kyazanya kya gavumenti ye opposition ate akuba opposition munaye baŋŋamba mukigwa ensimbu neŋŋamba kati kizingwiriddeko nange nenoonya gye bazigwira nange kati nazikigwirako kyagala kunsiriwalirako oyo mbo yakubye omuggo mulalu ani nze n'omulalu mukuba tebansiriwalirako era tenewunya abantu b'ekawempe oyo yabayitamu ate n'abakulemberamu ku wiiki ey'endongo eyina kutufuga bufuzi ngeno bazina oyo no ye muyimbi Manusulu Semanda abasinga obungi gwe mmanyi nga King Saha gundi yavuddeyo Tamale Mirundi Junior n'agamba nti waliwo abasiba abantu nti naye King Saha tebamulaba nti ng'abavumye ng'abajonkedde naye nga tebamugambako ye bamutya awo tuvuddewo munnange Luyirayito lwevudde mu kkomera ate we yakoma watandikidde talina bigambo biwoomuyadde n'akamu naye obanga just bintu bya kuvimbiramu nze kyekinnumye in this period like omuntu ayagala kusiba kuvimba ndowooza oba that is how I should address it. I know some people would say, oh, just let things go, or it doesn't happen like that. And I am a person, Sija Bagamanti Luzira MPC Zabubi. I've been to Luzira. I have met people, Nsomye Dinis, Kugamba, it has been a positive like outcome at the end of the day. Mbadde Luzira nabinji byenfunye munzize ku dini yange mbadde nava waneno nga sikyasala bulungi nazzemu n'ensala nasomye yasal na paka makati. So to me, it has been a positive outcome being to Luzira. You understand? But then again, I won't fail to address the fact that I was arrested. Webiba ebyansiba mpozi nga waliwo ebiruubirirwa ebirala ebyansibya. Naye ebyansibya ebiba ebigambo ebyayogerwa ku Facebook page eyo si yange. Facebook page eyo si ya Luyirayito. Era omuntu yenna gwe banaavuma gwe banabbiramu nakola ne TikTok nga sinava nga tetunaba omuntu akusiba omusango gw'otakoze. Luyirayito waliwo agambye n'agamba nti y'omuwala ono ayiga ddi nti tubadde tumanyi nti weyagenda e Luzira alina kye yakopamu naye ye kirabika ate olutalo akyayina lungi olw'okusiikuula nga tuvuddeko era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo wano waliwo obubaka tewali agenda kusigala mu kapoloti konna tewali agenda sigala ku kapaati konna ebyennyanja tebitundirwangako ku mini price si amatooke na Bugabo Road si akookya gonja genda mu wino genda gye tukulambise otunde ennyaanya Nakasero mini price girika abatunda engoye bakole ki batunde so tebabalimba era gwe tunaakwata nga awaayo 10 akiwaddeyo n'agwe bakiwadde kitali ebalinzi omulamuzi alirwedde wali mu dakika 5 gwe nga tukusiibula emyezi 6 ng'ogenda otulimira kasita n'enkuba yiino etonnya. Era nina essanyu okubategeeza abasuubuzi bangi abaafuddeyo ne bejja bokka ku nguudo olw'okuwulira okugendera n'ekyo minisita wange kye yabalambika. Era mbasaba bwe zinaawerera ate ennaku z'omwezi nga 2 olwaliro ssaawa 6 ogw'ekiro abo abanaaba balemeddeko nga baganye okwejjako bokka na bokka bannange ebinaavaamu tunaabiwulira. Naye nga nina essanyu okubategeeza tugenza okujja ng'ebitongole bingi eby'amawulire ku mitimbagano gyabwe balaga ekibuga ekyeyagaza okutambuliramu. Era nva wano ngenda kutambulayo ne ku bigere kubanga ekintu kiteredde nga bwe tubadde tukirowooza. Era KCCA bategeeza nti waliwo ebifo ebirala 1980 ebiri
mu municipali ezitwetoolodde nga Kirama, Kinisa, Abagabo, Ntebe, nabo bagamba bannange abantu baffe mubasindike bajje naffe twagala abantu obutale bwaffe bukalu. Enteekateeka y'okuzza abantu bano mu bifo bino oba mu butale egenda kukulemberwamu obwo obukiiko KCCA we yateekawo obuli mu kitongole kyaffe ekyagenda eky'omuntu enkula y'abantu awamu n'emirimu. Era obukiiko obwo bujja kugoberera enteekateeka ennuŋŋamu era bwe wanaabeerawo obumulumulu bwonna mu buloope mangu abantu abo bajja kukolebwako. Naye nga tujja sooka omukisa oguwa abo bannaffe bayita abanaku, abakyala, abavubuka n'abo abalina obukosefu ku mibiri. Abo bajja kutwala ekifo kya kumwanjo mu kulaba nti bateekebwa we bagenda okukolerwa oba okukolera. KCCA bategeeza ku by'entambula nti waliwo ebifo 929 ziyite stages ezamaze dda okulambikibwa. Mu kuzo 166 bamaze okuziyisa, zimaze okuyita mu misoso gyonna egyetaagisa. Kati ebifo ebyo byebyo kwebigenda okukkirizibwamu boda ng'era bisangibwa mu Central Division, Kawempe, Makindye, Nakawa awamu ne mu Lubaga. Kakati gwe wa boda eyasulayo gwa Naggamba n'ogaana okwewandiisa ku masiteegi gano, munange ekibuga kikulemyedde ewaffe ekannabulemu, obudde bwe buno bukukeeredde. Balubyanza wano si wa Nnamwandu nti buli omu agenda kusaalimbirirawo. Twebaza nnyo aba takisi bannaffe abo, era mubaddemu abatandise okutikkira ku makubo, naye nga twongera okubategeeza nti okutikka kwonna naddala mu Central Business One kukolebwa mu paaka enkadde empya eya Busafi, naddala ku sayidi eyo abava Entebe, Namayiba, abaffe abagenda e Nakaseke tuzimanyi ziri mu Nabayiba, Luweero, Weya, tugenda mu Nabayiba, Kisenyi awamu ne taxi ne parks endala. Tulina parks 19 mu kibuga. Wano nno we neebaliza bannaffe abakulembeze ba out of Uganda Taxi Operators Federation nti bw'omulimu baagutandikiddewo era bwe bukeeredde nga tewali taxinage ku kkubo. Senga n'aba union ya boda mukola bwe mutyo munaaba mwenyanguyiriza omulimu gwange, naddala nga nkyali omugole nga nkyaliko kano akamwenyumwenyu n'akanyiriro. So mwanguye tulabe tutambula omu. Wabula nga mu binyeebwa mutabula mpulunguse oyo yenna owa taxi anaakwatirwako ng'atikkira ku kkubo, munange kanaba kakujusi. Era taxi ejja kukwatibwa okugijjayo zinaaba mbirigo, nange awo biwanvu simanyi gye binaakoma. Ekigendererwa ky'enteekateeka eno nkiddamu si kujja bantu kukukola oba si kugoba bantu kubajja mu kibuga, era si kugamba bantu nti muve oba kubazza mu bwavu. Ekigendererwa kitono nnyo kulaba nti abantu tubateekateeka tusobole okwenyigira mu kunoonya ekigulira magala eddiba nga buli omu afunamu, era nga tukuteekeddeteekedde awatuufu era awalungi w'ogenda okukolera. Kakati no weesabira wano nkuba omulanga ogutakungula bannange, njagala enkwatagana mu kino, njagala obuwagizi bwammwe, njagala tutambulire wamu. Era mbeebaza mwenna abaleese ebirowoozo ebirungi, abamu mutuwadde ebirowoozo birungi, muze wa minisita, mugenze wa ED, mugenze buli wamu ewa RCC, ebirowoozo ebyo tubizimbye. Naye gwe munnange atuweetera ebirowoozo eby'olugezigezi, atuleetera olugambo ogira olindako nja dufuna mu gwokusatu nga kino kiwedde, nsooke tuleke tukole olugambo lwo nja dutegeera edda, naye mutuwa olugambo oluzimba ndwagala. Ate n'ekirala ndabula abasuubuzi abasuubulira ku makubo, mwe ababadde bakolera ku makubo, mwewale nnyo bannaffe bannakigwanyizi, mu luzungu be nayise ba elite capture. Nkimanyi muli bantu bagonvu nnyo, muli bawulize, ne waliwo bannakigwanizi abagenda ne babalimbalimba ate ne babajjako akasente tize kaŋŋende njogere ne ED tubalekeko mu kapolotika ono. Gawulidde birungi si birungi, naye ate mbadde nkyayitayita nengwa okukatambi kano
nga ono ayinako obubaka foot soldier ayinako obubaka bwayisaawo ate nga bukulu nnyo oyinza okutwala akadde kutegeera ki kyagezaako okuba nga ategeeza naye akatambi kukawa obudde ojja kutegeera ensonga yo. Pulezidenti si musiru okugoba abaana abamu ku ggaali n'asigazaako 7 mwe be yagoba ate mmwe batuufu be yasigazaako be baali abakyamu. Agobeddwa mu kampani yabeera omukozi omulungi gwe balese mu kampuni yabeera omukozi omukyamu. Kino ekibinja kyonna kiripootinga butereevu mu ofiisi eyalumba amaka ga His Excellency Bobby Kyagulanyi. Kyova olaba baagala nnyo okwefuula abamanyi Kyagulanyi n'okusinga ye bwe yeemanyi. Baagala okwefuula abamanyi Kyagulanyi byawoomerwa n'okusinga olulimi lwe. So nga ate mu bigambo bya maama Bobby Kyagulanyi yakugamba nti abaseddeekezi lwe baalumba amaka ge baamuligita bamujuliriza. Lwaki waleeta mwannyoko eno kutwekiika? Kati ate n'abambadde yunifoomu eza redi. Kyekigambo kyekimu kye bali mu kukozesa olwaleero. Luno oluyimba nga nninga alumanyi. Kubanga singa bano be babadde baalusooka oli n'alugoberera twaligambye onaakoppa baffe kubafaananya ye. Naye oli ye yalusooka then abeeyita abaffe ne balugoberera abange eŋŋoma eno ani abeera yagikuba? Kuroki bw'agikuba bw'akuba olulala ne bw'anaaba tannayogera nti producer Kuroki osobola okumanya okusinziira ku nkuba yeeri n'ogamba nti Kuroki yakubye n'eno. Bw'aba maama Bobby Kyagulanyi akugamba nti abaamuligita baamujulirizanga kimu Lubongoya. Nammwe abeeyita abaffe nga mujuliriza kimu Lubongoya munkakase bwe mutalina kakwate ku bulumbaganya obwakolebwa ku maka ga maama. Oba mmwe musinga okumanya ennyo Kyagulanyi okusinga mukyala we. Bwe kitaba ekyo nga mukyala wa Kyagulanyi yalimba nga mmwe mwogera amazima nga mukyala wa Kyagulanyi yayongera mu supu teyalumbibwa era byo tebyamugambibwa nga mmwe mwogera amazima. Ntagala 2 Kyagulanyi waffe Kyagulanyi waffe Kyagulanyi waffe wammwe nani? Ani nnyini Kyagulanyi? Era Kyagulanyi si waani? Kubanga senga Kyagulanyi yali alina kubeera w'aba individual tekyali mwetaagisizza kutalaaga ggwanga ddamba ng'agenda asaggula obuwagizi ng'ate olwedde ayina ababe. Naye ntagala 2 owaffe ng'era ab'ekibiina ekyafuna bakansala 2 sigini kya gye kyakozesanga. Muto waffe bajja ne bamuyingirira, muto waffe bajja ne bamwekiika. Kaakati era abantu bano bakozesa ekigambo kyekimu ekyabali ng'ate mu bigambo bya Alani Ssewanyana yagamba baani abaamukwata nga bakolagana ne ofiisi yaani. Ani yajaguze yatuwa obutambi nga balumbye amaka ga Kyagulanyi? Era ani yatwitingiranga ku pressure oluvannyuma lw'okulumba amaka ga Kyagulanyi? Bano abaana balipootinga waani? Nga tulaba emize gyabwe girina ekika gye kifaanana. Nkugambye singa be baasooka oli n'addirira byali baddemu enjawulo. Naye oli ye yasooka bo ne bagoberera kwaya. Ani nannyini kwaya eno? Ani nannyini kwaya eno? Omwana najja n'akugamba mwera Kyagulanyi mugezi. Kyova olaba yatugamba mwenna muddeyo n'asigazaako abaana 7. Kyogaba yasigazaako be babi nga mmwe mwali abatuufu. Gwe mbuulira essomero erigoba omwana asasudde fees ate ne ligerekako atasasudde fees. Oba mbuulira bandi egoba omuyimbi omutuufu ow'empisa ate neerekako atamanyi kuyimba magwaya ate era atalina mpisa. Mwe baganda bange tusobola okumanya kye muvuga ne be mukivugira n'ebigendererwa byammwe tubimanyi. Kuba Kyagulanyi si mmandwa nti basamirira nsamirire nti mmwe muyina okumwogera era mmwe mumanyi byayagala ne byatayagala. Bano bakulowoozesa nti bayagala nnyo Kyagulanyi n'okusinga omuntu yenna
so nga ate Kyagulanyi bakozesa mukozese nga kanyoobwa okusikirako ekyennyanja kyabwe ate ekirimu obutwa obuyina okutta Kyagulanyi ekivunaanya Lubongoyo olunaku olwaleero mbu teyayiwa bantu ku nguudo gwe yiwako abammwe n'abalalu babeera ku nguudo naye bakolako ki okubeera ku nguudo si kyekikulu naye kikyokola ku luguudo kuba n'abatembeeyi kwebali bw'oba oyagala bantu ku nguudo tewali lunaku nguudo za mu Kampala lwe zitabeerako bantu naye ki kye bakolako gwe wayina strategy ki ekutwala ku luguudo era bw'obeera owulira ogirina Bampuuga bwe baalemererwa ewaffe nga tubakeereyo oluvannyuma lw'okubagoba tebeetonda baagenda ne batandikawo ekyabwe era bayogeeyoge bawanguzi baafunye bakansala aba mu ggwanga ddamba lye baatalaaga naye bw'oba owulira nti Nuupu ekukeereya toloma bw'oba toyina bigendererwa byo byakwagala gikozesa genda otandike ekikyo mulekerawo okutiisatiisanga abantu Kyagulanyi waffe ffe twamuleeta n'olaba nne yaleeta oseka n'ogwa n'eribooti n'ogayi gwe weerekayo ng'oleeta eriyo omukozi wa Benz alabika atyo mbadde mmanyi nti omukozi wa Benz olw'okuba akola brandi nnene naye yennyini avaayo ng'omulabira ddala nti ye yakola Benz naye otunuulira yakola Kyagulanyi oba yaleeta Kyagulanyi n'oseka n'ogwa n'eribooti omulala najja omutwe munene gulinga ebboofulo Kyagulanyi waffe mwe mwalinga eri nga tuguluba ne Kyagulanyi eno nga tuzimba kati zimba omulala as simple as that bwe muba mmwe mwazimba oli kati twamutwala kati zimba omulala gwe munaayokyesa ensi ne bakimuteekako nti gwakyokyezza ne bamutwala eruzira temulina kalungi konna ke mwagaliza Kyagulanyi just erinnya Kyagulanyi mwagala divuga mu agendas zammwe kuyisaawo ebyammwe kyokka nga ate ye mwagala muleka nga mumumaliriza kubanga ne bwe biyitawo ebyammwe ngeza bugeza olwedde mu pulaani zammwe taliimu ebyammwe n'ebiba biyiseewo weewaawo kizibu ne mu pulaani zammwe taliimu kyova olaba mutandise okusenvula n'abamu batandise okumulumba ekyere n'okumuvuma ekyere mwe tubategeeza ebiruubirwa byammwe bwe muba muwulira nti birungi nnyo mubiteeke mu DP muvuge ekibanga Kyagulanyi temumunoonyaako maanyi ge n'amasannyala mubiteeke mu DP waliwo n'abayiga okwogera nga baali luli teboogera n'obabuuza ki ekibagoba ne gwolaba asirisa obusirisi nga luli yayogeranga era ng'afa yalinda kano kaseera omanyayo omu ku bo lisiti yammwe mpanvu nnyo era ojja kwesanga nga mu kiseera kino Nuupu tekyaweza boogezi basatu Nuupu entuufu nga Kyagulanyi takyalina boogezi basatu bali ku sayidi ye ng'abalala bonna baali beenoonyeza byabwe nabalimu nabategeera nabapima n'ebigendererwa byabwe ebisinga mbimanyi naye muleke okulowooza nti Kyagulanyi eyasobola okulumba Museveni asobola okulema okulumba Ssennyonyi Kyagulanyi asobola okuzuzumba ne Muhoozi asobola okulema okuzuzumba ne Lubongoya mulekeraawo okutulowoozesa nti Kyagulanyi yali tagwanidde kubanga buli omuntu lwalaga nti omwana yafuga amaka aba avuma taata omanyi waliwo envuma ez'olukujjukujju Kyagulanyi teyeetegeerera Kyagulanyi bategeerera mutegeerere mwakyawa nnyo Kyagulanyi mumuvumye buli kivumo mu lukujjukujju mumufudde nti ye talina mimwe era talina magezi galowooza yadde agalaba Kyagulanyi bw'aba yasobodde okwozayo zaffe abasiraamu okutuuka mu Ramadhan ate olw'ensonga eri sensitive bwetyo nga yagitya nnyo baseggona ekintu kye bavuga aveeyo oba wa gy'aba aveera jjewa nammwe kye mulinga muvuga lwaleero Bampuuga ekintu kye baavuganga waffe nammwe kye mulinga nga abavuga olwaleero waliwo eyagamba bwe nnali mmojja eggulu saali nawe kati n'omulala ajja bwe twali e Busaabala
nga tutudde weebusaabala mu mutwale nze siina na kye mwagazi oyo wammwe weebusaabala saamuwagira ono wa ggwanga lyonna taliiko nnyini ye bw'oba owulira nti ono alina okuba nga wammwe era alina okuba nnyini kati leeta abaana bo abo jja puga nga bw'oyagala namma bukenya omukisa ogumuwulira mu mutima gwange nti agwanidde okubeera omukulembeze lwa statement emu ze nali ŋŋambwako maama wange nzekka yekka abalala tewali asobola kuŋŋamba ku nkukwasa eggwanga lyange ng'ate nnyoko yafa kakati toyinza kuŋŋamba nti Kyagulanyi wuwo ng'ate oli mu kumusabira buwagizi mu bantu bonna abaayi bw'alituula mu woofiisi tusimmwe mulibeera battumwine twalwana twateera embundu ekintu kye muvuga kya bulabe nnyo n'okusinga AIDS and Ebola combine ate abantu bewaffe we tuva akayinikizo n'akatijjo weegenderezanga nnyo omuntu akugamba twegatte ffe baagundi tulwanyise baagindi ate ng'abachampiyoni nze era abavujja ate waamu baagindi gy'okola ki gy'olwanyisa inikeesa abututte olwedde amaze n'oppima obukyayi bwe bumulina kajja batta nga nkoko ajja batta nga biyenje mugumiikirize trust the process mbabuulira Kyagulanyi agenda nze kunkulemberako ate mu kaseera mpawe kaaga nze mmukkiririzaamu era neesiga ekiwuubiro kye kyasika nti ajja kuntuusa mirembe mwabajja okumukozesa n'abaana abaali naye be muli mu kuwuddiisa muwuddiise naye si kapiira nti kaakukozesa kyokka ate ffe tumanyi okukozesa abazze tukozesa mubadde nno mugumiikiriza nnyo ebbanga ddene nga muzannyira muli kakati muwulira obudde butuuse mujjule twabakwabula tuli ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereeva mawulire tujja kubanga tugakuweera tujja kubanga tugakutuusa koona woli wonna wosinzidde sigala naffe tova